omusajja yagamba nti okuwangaala kuno kukulabisa ebintu olunaku lweggulo linasoose olaba okusabira omufu mu kifo kimu area y'emu different locations zinadde sikirabangako era singa kyadde kisoboka wandisoose eggulu tutali tugenda osooka olaba omulambo nga bagubba naye nalabye bafuutu soja nga teri mulambo gye gulaga nendaba yadde ani Sauda Madada Sauda Madada malinudumula nasema mulaba yetwaliwaawo nakakasuku Sauda Madada nno mukyalo oyo bambi muntu mulamu talina buzibu nga tonnamuggyako twalira yaawo ne tunyumyamu ne tuseka ye twesangawa Sauda Madada oyo adde kyali wa Ssegirinya nnyo ndoza ne mukulayira yagenda naye sigwe yagenda naye kati aika video gokusika omuguwa kuliya onengambe ekiki mbeera ng'ekutte wansi ne waggulu naye nkedde ku makyali na audio gyenguddeko ku TikTok okwo nga Sauda Madada annyonnyola ekyabaddewo ng'agamba muganda wa Ssegirinya kojja yabeera mutabani we mbona abadde ayita Ssegirinya kojja Kasagga ayita Kasagga yamubaddengako nti Baraka balidde akasente ka gundi ka mongo oba ensi enkyawa oba ensi enjagala oba ensi endaba bubi oba abamawulire bakwata whatever the case may be it is okay kulwa Ssegirinya I'm doing the right oba family egamba ki bino byemuwulira nti simanyi tukubya abantu ntwala omukisa to make it Naomi Fred kampa abantu clarity Neze manju nensanga mama wa Ssegirinya ne Kasagga eyita muganda wa Ssegirinya tugenzo binoonyerezanga abayita Ssegirinya bamuyita kojja oba abayita ko Ssegirinya kojja something like that wase muganda we yes Kasagga janjale Ssegirinya ne mwami Robert bantu bangi bajja abantu bangi bajanjale Ssegirinya nsaza ali ku simu nga ne simu eri mulawo tugenda fena nga ne simu eri mulawuti nga yogera ne munaye ne speaker Anita Amungu nga ali mugumugamba nga ali mugeza kugamba abaana already abaana maze okubakukusa oba maze okutuuka eri wansi ku kisaawe you can imagine bwe Kasagga abadde ajjanjaba Ssegirinya lwaki oba ssente zikumalamu okwata otya abaana ba munno ku ssaawa esembayo Yes, kuyogi update TV ko sinziro kubanga otuliza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza abali mutala wa mayanja mbaliriza konya bali Qatar, Dubai, Oman, UK, US, Canada katugende maaso n'okusasira abantu b'omu UK abali mu Strangers omuliro gogenda maaso n'okubanga gubookera ebintu byammwe tusaba Mukama Katonda bambi agende maaso n'okubataasala byonna bye mwasobya Mukama Katonda agende maaso n'okubanga abasonyiwa ebigambo ng'ebyo sinayinyiza biddamu yadde n'akamu obyewuliddeko bulungi badde bitegeereka sina kye ngenda kuddamu yadde n'ekimu wabula kye nnyinza okugamba nti gwagala otweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi otweyungako obeera omu ku ba followers ate tobeerabirako na mukadde abagamba basinga mu subscribe nga ne mwerabira okona mukadde akadde ako ka mugaso nnyo kakuyambako okuleetera notification message okuwa alerting message banga alerting message nti waliwo amapya agali kwokya gwe mukwano gwange ali yampuliriza bategeeza nti no mbaagala nnyo mbaagaliza ekiro ekirungi mweraba